tewali kuwannanya. FDC eye Katonga yamaze dda okulaga ekkubo eppya lyekutte era essaawa eno bwe batyo boolekedde okubeera nga bawandiisa ekibiina ekipya ekya PFF era nga bannange kino kyekibiina kye baagala okubeera nga bawandiisa abantu abagenda okubeera nga bajja mu kalulu ka 2026 era bamaze dda okubeera nga bawaayo empapula zaabwe eri akakiiko k'ebyokulonda Electoral Commission. Mu mwaka gumu oguyise emabega tulabye entalo era nga ziri wakati w'ebiwayi ebibiri ekya FDC ey'Ennajjanankumbi wamu n'eye Katonga. Bano nno olutalo babadde balweyolekeza nga balwetunuuliza ng'abaali abooluganda era nga bonna ekibagatta ye FDC nga ebyokulwanisa General Museveni bakyabitadde ku bbali naye ng'ate bakyalina obuzibu obunene ennyo okubeera nga bakakasa nti baani abakulembeze aba FDC abatuufu. Kakati omunyaga guno munnange bwe gutyo bwe gugenze gweyongera era gumaliriza gwawuddemu ebiwayi bino ebibiri eky'Ekatonga n'eky'Ennajjanankumbi. Kino nno eky'Ennajjanankumbi nga Patrick Oboya Amuriat ye President, Nathan Nandala Fabi nga Secretary General, Jack Sabiti nga National Chairman, ate ng'ekiwayi kya Besigye ekituula e Katonga ku Katonga Road, Lord Mayor Erias Lukwago ono abadde akola nga Substantive President, ate nga Harold Kaija abadde akola nga Secretary General. Olwo Ambassador Waswa Birigwa n'akola nga National Chairman. Naye bino byonna nno byatandika bitya? Muganda wange gwampuliriza ebintu bino oba ojjukira bulungi nnyo oba n'abo abataaliwo byatandikira mu ŋŋambo nga zigamba nti Nathan Nandala Mafaabi wamu ne Patrick Oboy Amuriat baafuna omusimbi ogw'ekibi okuva eri General Museveni nga bw'eri enkola ye era nga guno gwali gwakukyankalanya nakwawulayawula mu kibiina kino kya FDC. Y'ensonga lwaki Museveni yalinga yeewaana ti aba FDC tukolagana bulungi, aba DP tukolagana bulungi, aba UPC tukolagana bulungi, n'ebibiina ebirala byonna n'ejjema nga mwozitwalidde n'agamba ekibiina ekyo kyanneemi kiri kimu. Nope, njogera mazima. Ate Museveni aba ayogera mazima ebiseera ebimu ayogera ku bintu ng'ebyo naddala ebintu by'okulaga kyagenda okuzzaako atera kwogera mazima. Kati naawe yatubuulira era ne mu kalulu ka 2021 n'atandika okubeera nga alaga abantu babeera balonda aba opposition ng'agamba abo tuli wamu nabo mubalonde, abo nabo mubawe. Kakati munnange omusimbi guno gwava eri General Museveni okubeera nga gukyankalanya ekibiina kya FDC era nga kigambibwa okuba nti omusimbi guno gwe gwakozesebwa mu presidential campaign eza 2021 okulaba nga Patrick Oboy Amuriat yesimbawo, kubanga abantu beebuuzanga lwaki bannange bagambye nti bonna beegatte basimbewo omuntu omu, ate lwaki ate bo kati basazeewo? Tulaba Nobert Mao ng'agenze, tulaba Nathan Oboy Amuriat naye agenze, kwegamba ne tulemwa okutegeera ekituufu kiki. Ebyo byonna byava ku musimbi munnange gwateekebwawo General Museveni. Kakati ekiwayi kino eky'Ekatonga bwe kityo kyateekawo okwebuuza okwetoola eggwanga lyonna era bakola consultative meetings okulaba oba bateme empenda butya bwe bagenda okubeera nga bakwasaganya ensonga z'obwamemba mu FDC mu regions zonna, era regions zonna zaasalawo nti bakole ekibiina ekipya. Naye okuleka Teeso, Akyoli ne Kaseese bano bo baali basazeewo nga bagamba nti baali badde bateekawo enteesaganya. Kakati munnange oluvannyuma lw'okubeera nti nno baali batalaaza eggwanga batali kutaataaganyizibwa kwonna ne bakuŋŋaanya endowooza z'abantu, ekiwayi kino eky'Ekatonga bwe batyo baakuba National Delegates Conference eyasookera ddala era nga baagikuba wali ku kitebe kya Besigye ku ofiisi ze Katonga Road, era bammemba bonna ne bakkiriza nti bave
mu kibayita Forum for Democratic Change bave mu ngatto zaakyo bakwate ekkubo eppya bakole ekibiina ekipya era bwe batyo ne bawa emyezi 6 okusobola okulaba nga bafundikira byonna ebikwata wa akakwate konna ke balina akakwata ku kibiina kino ekya FDC. Kati mu mbeera efaanaganako bwetyo mu butalekebwa mabega mu kubeera nti benyigira mu kalulu ka 2026 kubanga jjukira nti abantu basuubira okubeera nti nno buli muntu alina kaadi kwajjidde okuleka mpozi ng'ogenda kujja nga independent. Kati bano nga batunuulidde ekyo mu bulambulukufu ekiwayi kino ekyekatonga bwe kito kyataddeyo dda okusaba kwakyo mu butongole era nga baagala okubeera nga babakuumira erinnya lyabwe ery'ekibiina ekipya era nga bano balonze erinnya erya People's Front for Freedom PFF. Balonze kala eya white ne blue nga kala z'ekibiina era bwe batyo ne balonda essimu akabonero ak'essimu okubeera akabonero k'ekibiina nti gwe ojja ku ballot paper kitegeeza omuntu yenna yeesimbyewo nga yeesimbiddewo kaadi ya People's Front for Freedom PFF kiba kitegeeza nti oba osuubira okuba nti akabonero k'essimu munnange ke kamuli wali ku mabbali okusobola okutegeera nti nno ono gwennonda ye mutuufu. Kakati olwo ne balonda n'eŋŋombo slogan ey'ekibiina Freedom for all for freedom. Waliwo ya eŋŋombo ya Ronald Mayinja njerabire n'ogyerabira kyeyajja nayo naye ssebo nga aleese ekisinde. Muganda wange abasajja basobola okukozesa ensobi, basobola okuteekamu akasente. Kakati mu reservation note gye baawadde Electoral Commission era eyali omukulembeze owa opposition Wafula Ogutu, Kamateneti Ingrid Turinawe, Wanda Ronald, Moses Ann, Mary Kanihira, Proscovia be bamu ku abo munnange ba members abataddeko omukono ku lw'ekibiina okulaba nga bateekayo kusaba kwabwe okukubeera nti nno bawandiisibwa nga PFF ekibiina ekipya. Abalala abatadde omukono munnange ku kiwandiiko kino ekyokubeera nti nno baregistering baba bawandiikibwa ng'ekibiina okusaba nga Electoral Commission yabazadde okubeera ng'efuna emikono gyabwe kuliko Nakasolya Jane, Nanyonjo Susan, Basiima Sarah, Sengendo, Honorable Uduman Albert, Charles Okero, Opoka Kenneth wamu ne Honorable Ojok B Leo. Bonna maganda wange nga bakulubuuse omukono gwabwe ku kiwandiiko ekisaba Electoral Commission okubeera nga ebalabanga ekibiina oba bakkiriza okubeera nti nno batondawo ekibiina ekya PFF nga bikutudde ku FDC. Kakati kino muganda wange kiba kikyusizza ebintu engeri tubirabamu okuva ku Forum for Democratic Change, ekibiina munnange ekyali ekyamaanyi ennyo era singa ekiwayi kino ekyekatonga ebintu byakyo biyitamu bulungi ne baregisteringa PFF kitegeeza nti kino kigenda kubeera kibiina kyakubiri ekyekutudde ku FDC kubanga mujjukire Alliance for National Transformation ANT eya Mugisha Muntu ng'era kati ye president waakyo omuli Alice Alaso wamu ne Winnie Kiza bano bwe batyo bayabulira FDC ey'endajja na 2018. Kakati olwo Engineer Patrick Oboy Amuriat bwatu nga amaze okubeera ng'akitegeera nayogerako eri bannamawulire bwatyo yajovunye yagambye nti Ssemujju Lukwago ne gurupu yaabwe aba balaba nga baddiipuula ba comedians era n'agamba nti okuva oba kwekutulwa ku FDC tekirinaawo yadde n'akamu kikiyinza kunyegenya ku FDC kubanga bano tebakyali bammemba tebakyakola makulu. Kakati era Amuriat bwatu yabalabudde yakoze okulabula eri John Kennedy James the man owa Conservative Party CP
n'amugamba nti munnange weegendereze n'ekiwayi kino ekyekatonga kubanga nti ye yamaze dde okubeera ng'akitegeera nti balina ekigendererwa, balina pulaani ey'okubeera nga ate gwe bati bazingako ekibiina kye olwo nti basobole gamba mu ngeri ya Bobi Wine gye yakikola bakibalama mbu Patrick Oboya Muriati agamba nti nabano baagala kubeera nga bayitira mu kibiina kye mbu olwo beewale emisoso gyonna egy'okuwandiisa ekibiina ekipya bayitire mu kino ekya Conservative Party bwe batuuka eno waggulu bakikyuse endoza bakifuule PFF nga Bobi Wine bwe yakola ne kibalama nkongi naye nga okusinziira ku nsonda ziraga nti Patrick Oboya Muriati ayogeza bujja era intelligence ye erabika emulimba. Kakati ensonda okuva mu nkuubo okuva Najjanankumbi wamu ne Katonga zikakasa nti Muriati asigazza ababaka batono nnyo era ayogeza bitengo mu parliament, asigazza mu parliament ye 11 asigazza ababaka batono nnyo kubanga jjukira nti bangi nnyo ku bo bwe bato beeyunga dda ku kiwayi kino ekya Katonga ekya Dr. Kizza Besigye era ensonda zigamba nti kibiina kino ekya FDC Najjanankumbi kitegeeza nti kakati kisiba kisigazza ababaka batono nnyo babalibwa ku ngalo balubatu mu parliament era ekyo kireese obuzibu obw'amaanyi kubanga Yusufu Nsibami nga nampala waabwe Geoffrey Ekanya ne Nathan Nandala Mafaabi be babaka bokka bekisigazza era bano muganda bange be batuula ndowooza ne ku boodi ne bateesa babagenda kuteesanga ba board members nabano tebabaleka nti mujje mujjuulirize bwe batyo ne bajja ne bateeseza ekibiina kale muganda wange bwe batyo ne babeeranga mu kalulu ka 2026 balina okukola omulimu ogw'amaanyi kubanga bafunye ababasokoola already babasokodde nga tebannabana kubeera nti oba beewandiisanga ekibiina nga kikyali kiwayi buwayi kakati kigenda okufuuka ekibiina muganda wange olwo ate kibafuukira ekizibu kubanga jjukira nti ekiwayi kino Najjanankumbi kirina obuzibu nti bwe tuwogera ku opposition kati kino kyafuuka kya NRM abantu bakiraba Katonga Besigye kati bamulabira ku sayidi endala ate eya opposition kati kiba kitegeeza nti ababaka be balina bwe babeera nga babawa era nga basinziira ku mulamwa ogwa opposition kiba kitegeeza nti ekyo n'omuto munnange akiramuza bwenkanya nti already ekiwayi kye Najjanankumbi kimaze okubeera nga kisaanawo bwe kiteegenda